Nti lero nsazeewo kusula mu bidongo okwenda kuwaza ze ndaba bya kidongo bayingira Kampala nga baduka musingo nenate ky'obutonde kyakitadde ku mulengo Jackie batali bamusuza ku migo bamunulanula kati atambuza na migo yecha yegomba bali singo yanyiga nali awo ntudde mpoye pazo nansanga neyekanga kitegeera nangamba Statafa yenna kitegeera iri pazo gamba ono nga afaanana eke ngamba agamba nzo bagamba munnange ono nazoka umagama tuba twaliwo nga tuwerako naye nze we nali ntudde naliwo bwomu ntunulako ku bannange emabega omusajja ali kunze ngamba kati pazo eka yagamba bane noli topiki ka sente boga topiki nno gwe nali mbeera naye yali tamanyi nti mufaanana waina chaliwo gotero kasiba naye naye nga tamanyi nti ninayo sitakulabanga kitegeera kati naye yakirabako olwo olunaku yalina laptop n'agenda nagugolinga mwawo nalabanga ekituufu omusajja omugo agenda okukebera nga mmalayo pazo nze yambusa nti nfaanana akasajja ebyaddala respect really AK47 yambusa nti nfaanana omusajja kati nze nali nkuba byange kitegeera naye nga simanyi nti waliwo sitagwe enfaanana kati ngendo kizuula nti nina sitagwe enfaanana ow'amaanyi nga amaze kumbuusa kitegeera ande kati ekyemadde ngamba tetwandikiwanvuyiriza nnyo kuba kati mu butusuka February March biki tugenze mu Easter season yeyo tubadde balinayo tubadde ba planning eyawa ya Shengeni okitegeera kugenda mu Shengeni eyo biki bisudeni biki ebyo bityo kati ekyemadde ndowooza since mbadde maze okwogera ne yani Jeff munnyonnyodde ensonga zo okitegeera ne munnyonnyola understanding kwe kungamba mugambe ankubire okitegedde kati mbadde njagala okubire Jeff saawa eno oyogere naye mukikwasira njito kyo tukimalirize lumu nakyo kiggwe kivu kwasi kizibu okitegere just a matter of understanding okutegera side na kutegera side yaffe kitegera mukubire kati mukikwasaganya kiggwe tukijje mukubo tukole ebirala. Yo, well, this is the article Varsita AK representing Sunday music, yo, straight, same way. Yo, Habakadem Chidandali, hey, Sunday music, imu Chidandali, hey, AK Nangem Chidandali, yo, burn up Sunday music, straight, same way. Pull it! Alright, tubaniriza Brown Skin event, chenyezo kugamba, chimu subscribinga, sharinga, commentinga, buli subscribing anafa kituwa amanyi okuba tukuleetera emboozi ezinyuma tukuleetera ebisesa ebiyigiriza byonna amanya n'eddoboozi Ashimwe Museke Kampala's Brown Dad, and of course today ndi wano n'omusajja oba omuyimbi gwe bayita Lavi era Lavi ono amangi mu identifyinga nga AK47 Lavi tukwaniriza buuza kuba tulaba naye nga muli mutya kansubire muli bulungi amanya n'eddoboozi bampita Lavi muyimbi w'eggwanga Lavi kakati Lavi tutandikire ku ndabikayo abantu abasinga bakulabira mu kifaananyi ekya mugenzi AK47 rest in peace kino kijja kitya okubanga bakulabiramu ekyo ekifaananyi waliwo yaga nti kiri west ne west obago wakiwulira mu oba wali fani we okusookera ddala nali fani we naye nga nze simanyi nti oba mufaanana kati lumu mba ndi awo kupimpa promotion newajjawo abasajja bali babiri liri pazo ne topiki nali awo ntudde mpoye pazo nansanga neyekanga kitegeera nangamba Statafa yenna kitegeera iri pazo gamba ono nga afaanana eke ngamba agamba nzo bagamba munnange ono nazoka umagama tuba twaliwo nga tuwerako naye nze we nali ntudde naliwo bwomu ntunulako ku bannange emabega omusajja ali kunze ngamba kati pazo eka yagamba bane noli topiki ka sente boga topiki
nno gwe nali mbeera naye yali tamanyi nti mufaanana. Walina kyaliwo gwotera okasiba naye? Naye nga tamanyi nti ndinayo sitakulabanga kitegeera. Kati naye yakirabako olwo olunaku yalina laptop n'agenda n'agugolingamu awo. Nalabanga ekituufu omusajja omukulu. Agenda okukebera nga mmalayo. Katono nnyo. Sooka buli abantu bano abatulaba amannya g'amatuufu. Amannya gange matuufu. Naye batwaligalese. Tugaleke? Tujja bagamba oluddako. Kaakati okuyingira endongo wagiyingiranga mu kifaananyi kya Eke oba gwatandika n'endongo yo nga ggwe? Already endongo nze nali nayo. Kugambye ne we yansanga. Puzzle nze yambuusa nti nfaanana akasajja ebyaddala. Respect really AK-47. Yambuusa nti nfaanana omusajja. Kati nze nali nkuba byange kitegeera. Naye nga simanyi nti waliwo sitagwe nfaanana. Kati ngendo kizuula nti nina sitagwe nfaanana ow'amaanyi. Nga amaze kumbuusa. Kitegeera. Kaakati kambuzeemu katono. Endongo eno ggwe nga ggwe, endongo yo nga ggwe. Tandika okwagala endongo bano tandika ogikuba okutandika okuteekayo okugenda mu studio recording olimba. Kyatandika ddi okyewulira ddi? Muganda wange olugendo luwanvu lwo. Tuyitiremu kuba bakulaba beetanga omumanya. Tusomeremu. Yali 2 oba 19. 2019. Kati nze nali mu ssomero. Naye nga sinagamba muze ngende mu studio ndabe. Kankubulire gye byava. Nze nali nsoma oba nali mu P4. Kati nga omuyimbi wange AK-47 rest in peace. Respect soldier. Yali omuyimbi wange. Naye nga nze simanyi nti oba mufaanana kuba nali ddoogo. Wasangibwa just omwagala. Kati byenkunnyonnyolako already nga nkyaliyo mukyalo ewaffe. Ndi mu P4 kati ngenda nfuna amawulire mbu AK-47 yafudde nalina mu kiraasi. That was 2015. Nengamba tekisoboka. Tekisoboka muyimbi wange kubanga afudde. Kati ngenda okomawo ewaka maama wange alina ka TV buno bukibuto. Nagamba omuyimbi wafudde naye nga mufaanagana ngamba maama nawe twayiza muli kawaanya ekitegeera. Na mami we yagamba. Mami yangamba nga kitegeeza naye yali yamaze okukikulabamu omufaanana. Ekifaananyi kye bakifaananyi nagamba nampita erinnya lyange lyennyini agamba ng'ofaanana ono omusajja. Nza just mwagala bwagazi. Kati nze ngendo kizuula nti mami bye yangamba byali bituufu. Ng'ate maze kusisinkana puzzle. N'okijjukira. Kati okuva ku olwo omuzimu gw'ennongo ne gunyingira. Nogaka ngende mu studio nze newaka natoloka. Naye talent kitegeeza talent wali ogirinamu. Newaka akugambye natolokayo obutolosi lwa ndongo. Lwa ndongo. Tunyonyolemu nnyo kuba kati. Nze. Sina kintu kyenjagala okusinga kale ng'endongo kitegeeza. Nze nava ewaka nga nzize Kampala kuyimba. Naye olwatuka Kampala muganda. Ate ova ku kyalo ki? Sokoto. Ewaffe eyo wale eyo naye ojja kumanyayo. Ojja kumanyayo okay. Omona nkubirako video call nga nyolabe. Kati nojje esite. Mu kujja esite. Blood. Binasanga tobimanyi. Kati okuva esite oyina gwe wateesa naye ne Kampala ogandi kati ngenda wakyali wange gundi wentuukira. Teri. Oba wajja buzi. Teri ze najja buzi nganze. Kati nga gwe kye kiri mu mutwe gwo obudde obwo. Ngenda kuyimba bikolerewo. Abatulaba tulina lavi tukyeyogera ne Jene story eno. Gwe wajja omanyi nti kati kugenda kuyimba nga byokwebaka kulya sabifaako. Tewabifaako ebyo. Ngenda kuyimba ngenda Kampala kola ki? Kuyimba. Kati otuuse Kampala. Tuke Kampala nalinamu obuswazi bwange awo. Wali wagafunye. Nali nga njiriryemu butonotono. Tukira wa Atini ku studio yawe. Straight ne baga yange. Nkulaba. Tukube tune. Tukola tune. Atini ne mochayo. Namuwayo. Ate ne bwe yakulaba teyateekawo mbeera yonna yakwaniriza bwaniriza nga client. Ate ne yanyaniriza nga client. Ne tukola
byenjogera kati nina ayinza okuba tabijjukira kuba byali byadda naye story ajagiraba ne tukola tune awo kati ne mugamba toyinayo kibinja ky'omanyi nti oba abaana balina talent wano we babeera ontwaleyo nange mbegatteko kuba siinawo enzira oluva wano ati ninangamba muganda wange simanyi ngolo tumaze okukola nembeera awo ngaomutwe gwesibye zali watuuka osanga mumeka wa Atini? Sawa zaali za misana sawa nga 8 kati mwamaliza sawa nga mumeka? Tumaliza sawa zaali nga 9 tetwalwawo nnyo tetwalwawo nnyo baida ino oluyimba saalufuna Atini yali tujja kujjawo tugende mpola mpola omaliriza okukola n'Atini nti umusiibula akuta Atini antadde enzira ebweru ewuwe ku valanda oga kati kyekiddako ne baaga yange mugamba kale neebuuza nzizaako ki nzirawa okitegeera nga nange ekyamazima simanyi wajja enzira saagala kuddayo mu kyalo wavuddeyo ogambye abayimbi tebabeera mu byalo walayi okitegeera kati nvaayo wa Atini nzija mu kibuga namwo sirina gye ngenda kati mu kibuga otuukirawo wennyini mu kibuga mwana Katonda naye alina engeri gy'akolamu ebintu bye nga nkomawo mu kibuga ngenda olaba ekizimbe waliwo ekizimbe abakiyita oba Zai Plaza kati soka nesogomu munda no sina kyenonamu nesogamu munda omuvubuka ali ologo otali sikuyimba wuliriza nnyo story eno kuba story eno yo bangi nnyo beekwatako nkimanyi bangi nnyo abali endongo abagiyiribidde mu style eno tugende mu maaso labe nyingira mu Zai sina gwe manyimu sina kyenonamu sanga mu ba promoter bayine kale mulimu ba promoter bangi ngamba kati we nali nyimiridde nga netegereza ebiri mu kizimbe nenda wawo waliwo ka poster nga kaliko Pimpa Promotions Pimpa Promotions ngamba nga kuliko enamba y'essimu ngamba obankubire ku baana abasajja tumanya balina ekiddako anza okumpa ekiddako nga nkopinga enamba kati wasoma Pimpa Promotions kyekyakugira mu mutwe nali nagiwulirako dda kayimba ka Fefebusi balina studio session gye baakola business kati kambuzeemu katono nnyo okujja eno mu kibuga Atini biki byonna wa Zai gwali mwaka ki? Yali 2010 oba na 9 2019 that is 2019 kati okubidde ogamba kankubire kuba Pimpa ba nembakubira omugamba kyekyewo blood koikiria koze ndi wano ku Zai mubeerawa nagamba ffe tubeera Salama Road wano ku mafuta ga Toto nemugamba mbadde nja kusalako kaawo katono nagamba kwata bodo gye nefata Zugu nendayo kituufu nga beebo nembasanga nemuliramu ku biki endongo biki nomulamu sitoleyo ati teyali wa mutima mubi netukaanya nenekuumira awo nakuwa okwebaka ate ebyokulya biki wenjiye ekiddako era nabyo yali abimpa omusajja yambeereramu ddala bamuyita Empula respect Empula ku Pimpa Promotion abasajja bato bakyaliyo mu industry eno sajja yambeereramu maani awo liri pazo yansangira okundabamu ekifaananyi kino kyendimu kale okunza okusa obwongo nti kati nange ofaanana n'omugenzi kati Empula nampa advise awo netupanga ebiddako netukola kati Empula ono yali mukuluko okusinga nti yali musajja mukulu nnyo yali mugagga nnyo byebiti si mugagga nnyo naye nga ye yali mukulu kale ng'alinamu ku busobozi osobola okukubeezaawo kati obedde ku Pimpa wamalawo bbanga ki? Naliwo ebbanga ddene bali alinga myezi oba 4 nabeerawo nnyo
Tiyatuka kiseera na ulianga akufunyemu obuzibu anti ulira kati awavu obuzibu we wano nze naliwo nga nongoosa nalinawo kakyali kange akalala nga ffe tukeera kulongoosa wakasangawo namusangawo nga ffe tukeera kulongoosa biki netuleetayo ku mazzi g'okukozesa awo kati nga ye akola edit biki kati nabeerawo ebbanga kati awavu obuzibu nga yagala kunjigiriza bino bya edit biki kati nga nze sibyagala agotegera kimundo yala ntwale mu studio nze bino byangamba okola sibyagala nkufuna awo obuzibu bwe buva obuzibu bwe bwava era ne tulemagana ku lwekyo nagwe tokyewulira nga sikyewulira nze nga njagala kimu studio oyagala kimu studio kati omusiibula oba wavaawo buvi noga nti ali n'ekyanze ngenze nekyanga nengenda bugenzi kati ovaawo ddawa wali wafunye dda ekiddako oba wagaa kampaale bupaazi sikupaala nalinawo next olinawo next gye wagattagatta nagattaawo next mangu ne kampisaawo ke nali mbaze kale ne kampa ekiddako kale kaali kalimo ngenda nenfata nno nali nkola naye kati olwo toddamu kulowooza ku luyimba lwe waleka waatini oluyimba nali ndulowoozaako naye atini nga amanja balansi wali wamuwaako ekitundu nemukola nga akubanjayo ku akasente twaliko nempula netukubira atini atuwa oluyimba atini n'agaana n'agamba sirubawa ayagala balansi we kitegeera teri kuzanyira mu bizinensi kati ofunye kalike kyewabala wali ovuddewe wa Emperor kupimpa neze ntandise occapa acapamu awo amajjo gafuna ntandika ofuna ku buswazi oyo ncapa nali ncapa kati bosi wange ali mukazi kati we nali ncapa ku nyumba kwaliko ka store kati nze nga mbuyiwo mu store anaye kati nga yojengwa mu store kumachane nkereramu kalimo kali kamenya naye nga sina kyakola maani nga kyolina okukola obeeso okubeerawo kati awo nafuna ku busente nentandika nga ngendako mu studio obudde ojoininga studio ki bagita Baltimore esangibwa eli salama awo nyini era toto wenyini awo kati wave wa pimpa tiwagenda wala nnyo ne pimpa weeri nagenda wala wali walamu nga tatasobola nakumanya nairibiranga eri kansanga kati nga netoloola ate nenzira eno nga njagala studio kati olwo ngenda nkula emyaka gye njogeddeko nali nkyali dogodogo kati ngenda nkula obwongo buzibuka funafunamu ku busente awo pangisayo akayumba kitegeera olwo akayumba akali mu mmeka akayumba kali mu kyamunaana si wabi olwo otandise obulamu obutuufu otandise obulamu obutuufu obeddebeddemu awo uyo naye ndongapo giriba temwalimu mufaliso wasooka kugwa wansi nga ngwa wansi nafunayo buno abasiraamu kwe basaalira babuyita batya obukeeko nga kwembuyiwa nenfunayo awo kale nenjiriba nenfunayo akafaliso ngamba kino kyekisinga ate nowe kati tusimbudde yamaani kati obeddebedde waawo bweyiriba endongo ne studio then bwokola n'akalimo kati akalimo kyatuka ekiseera nga ndaba kantamye ogamba kanjagala kati kiddako singa yamaani nkulaba nenvaayo ku kalimo nenzijjayo ebyange nengamba kati kyenjagala obuuzaamu bwewagenda bwewaddamu eno noddamu noyingira studio wafulumyayo tune yonna wafunayo ku luyimba awo nafulumyayo tune awo luyimba nayenga saamala ate nenduta okitegeera walukola naye nelusigalawo kale nelusigalawo bajje oli mu studio simanyi kati ezo ziweze ennyimba bbiri zonna nga zisigala mu studio zonna nga zisigalayo eyo sizitadde
kati nzo tandiko te nyimba tandikidde ku luno lwomanyi tontololo tontololo nti nawe leka tonumba leka kabagugumule mutulonsonga bano tubalina eyo no intro tontololo genda kulopa yontegomya eyo je tutegeera ate tegeera kati eyo je ntandikiddeko okute kati ndi serious olwo nagikolerawo ku Urban Records era Machinde Salama Road studio zingolozi yiri bya studio nkulaba studio nganziribye nezizaako tune bagiyita mbolera era nagikubirawo wenyini kati studio nayo njiteeyo nenjiribayo studio endala musajja wange bamuyita uncle producer netukola tune bagiyita gita yange twagikutte video just enafuluma era netukubayo tune gye bayita enaali ekitegeera kyemanyi ogimanyi njimanyi ninayo ne tune endala gyengenda okuta nga anke era akyafumba kati enaku zino gwendi naye kakati katono nnyo abakula bano beetaaga omumanya endongoyo bagisanga weera wakata nyimba nga mmeka sofa era zina video ziri mmeka kuba beetaaga okimanya batulaba endongo yange so gisanga ku TikTok page yange eyitibwa Lavi 256 so gisanga ku YouTube yange eyitibwa Lavi 256 like nga commenting nga subscribing wesiri osobola okufuna akaddako mu budde kabanga kazi naye nga sofa sazi nenyimba nina enyimba nnya waliwo lwe tugenda okutaba luta smoke juice lugenda bbeera lwakutaano video ziriyo bbiri eyokusatu tetunagiwanikayo naye nga naye obudde bwonna tujjabba tugiwanikayo kakati abantu nga bamaze okuzuulamu nti ofaanana AK47 tewagezaako okweteekamu kiri ekimukoppa esitayiro y'ennyimba ze n'eddoboozi lye gwe tewakirowoozaako ekyomukopa saakirowoozaako tewagamba kanzije sitayiro yange najja nganze ne mu studio nenkola ekintu nga Lavi sikikola nga AK okitegeera yadde bakola nti omufaanana naye nkuba nganze sikubanga ye yadde ebisinga kwe ndabira ku ye ebisinga okitegeera ebisinga gwe ndabirako naye nze nkubanga Lavi kati kubanga Lavi 256 sikubanga AK47 naye nga rest in peace yampe ekyokola oyo gofunirako amaanyi kitegeera kakati kyemmanyi kati sofa abantu bagenze bakutegeerera abantu bakulaba kuba nalaba following oyina ewera kati tekituukangako ku famire y'amayanja famire ne babako bakubira kasimu nagamba nti oba ne bakunoonyako Mwana simanyi oba kyali kibatuuseeko naye nga waliwo ninako ba blood abababeera ku kido kumpimpi bo batera okunkoonako ne bangamba Lavi man kyokola kyakabi bakusupporting balaga bali mabega wange naye nga bo ku banene nti oba Milikwezi Palaso Wizo sifunango yadde essimu oba nebaza naye nga ntera ofuna obusimu eri abo bebabeera nabo ntera ofuna obusimu eri bana Uganda nga banebaza ekitegeera nti Lavi webale okomezaawo omusajja actually nange kira kyekimu kusobola kinageza nakunoonya ne ngamba musajja ono abantu laba emuzolowooza tulina omugenzi AK47 nedda si gwe tuli naye tulina omusajja gwe bayita Lavi wabula amufaanana ennyo oyinza omutuukako bwoti ogamba bannaye gwatalaba atafuna mukisa kulaba ku mugenzi AK47 olowooza nti kale kayimba ki aka AK47 gukosinga okwagala kulya mutima nti okaagala AK enyimba ze zonna nzaagala blood rest in peace just sobola olondamu nti nkubiraamu kano funayo kale abakulaba abawagezibo kweyagala banyumirwe abawagizi bange abawagizi ba AK47 kamba kubiremu akayimba oba nalongo wange sumulula ra nti leero nsazeewo okusula mu bidongo okwenda kuwaza ze ndaba bya kidongo
bayingira Kampala nga baduka musingo nenate ekyobutonde kyakitadde ku mulengo Jackie bakyali bamusuza ku migo bamunulanula kati atambuza na migo yechaye yegomba bali singo yanyiga onjagaze mirembe tonemese swaga jala kugeja mbere nga bachaga ageta coffee to the coffee daga jala ali crazy nga range gaga jagala Rita ono danyaganyo gendo kumuyita oba sexy bonita alina figa bono mulabo jana kulota ya baby tugende tuchikole munawe je nawo nyumire swaga pende baga ya mani ako bakaita tuchikolemu kubiremu nalongo wange kona ra tandikide kawempe kuchalo je nakulira nakamiro midiba je naugira twaline sanyu ya denge nsimbi zali zabula twali tugabana ngawizo wakaba palaso nakaba eyo ngaeke bomunyiza kamirio bomunyiziza eyo kati twola na twevuma tunatera na kwetema ne mama bwabi wuliro mutima gukuba tuba kusega banonyi basete na yate chiba chikulu nalongo wange bono malo kuzala ya man respect AK47 RIP bro no bamayita Lavi 256 nenga ekyamazima omusajja ye n'okuzikuba zikubanga eke kakati Lavi tofunanga ko bantu bali bakubukingide mu kifaananyi kya eke mbafuna kyekimbezaawo nogoloza mbeerawo nti sooka otunnyonnyole ngambye navaayo ku kalimu kati ndiwo ku lwa booking siba kifaananyi kino kyendimu era bapromota mwena abambukinga ne mpaka sente kyakabi big up mbagala nnyo balaba content woyo ne bagamba kati ngeri gye bali bagala nnyo eke n'endongoye ne bagamba nti wayi katubuking ono omwana kisagire mu kifaananyi kyono omuyimbi kati oli asobola okundaba nze namba yange nangu yafuna oba ojagala nanteekako obutesi akasimu nambuza blood nkulaba ebikyoli wakabi oyimbamu konze nyimbamu ati ekiziki kyo kiwani kikonze kwekiri ku TikTok okwo wekiba kisobose ne mu kalinki ka YouTube nayo nagamba blood nga kyakabi tusobola otambula mwana ne wali konze yenga tugenda kukola otya nansomeramu ne tukikutula ne tugenda kati botuuka ku stage endongo ey'omugenzi nayo otero gikubamu ogiperformingamu njikubamu naye era njikubanga abantu bebaginsabye bagikusabye oba si kyogendera sobola kujja nti njikube nze ngenda nayange kati olumala eyange abantu bansabeyo no mukulu wange muganda wange RIP nayo nenjikubamu nayo nogikubamu abantu banebaza nnyo maani namukomyawo doga abadde yasirika maani bakulaba era ojjira mu kifaananyi kye abadde yasirika naye kati nze mpita ayitamu mu zidipozi ez'enjawulo esawa zino endongo gyeri ekkuba eya AK naye nga yali yasirika kituufu alright abatulaba tukyalina Lavi 256 omusajja ono ekyamazima nange kenyini kyantwalira obudde okuddaawo nzikirize nti talina luganda ku AK47 talina bwamuyita naye ekituufu amufaanana era abamulaba era bonna kyemmanyi bagamba ne brother wange yankubyamu ne ku migere doogo oyo maani ate batya sokunyumize bani abakkuba ntera okubwa nebyaddala gwe mikono togiraba nziraba nakwagala n'abaniga kiki obuzibu businga kuvaawo oli asobola okujja lwaki omufaanana kwata omugere nakuwa abeera nga balina embeera nga tolina kyomukoze jasi kufaanana sita nemukubagana lwekyo nemukubagana lwaki omufaanana mbamanya abayayo we bato baggwayo gye bali ate nze enwana yange ndimu olukafist kitegeera kwata omugere kwata ekiyinja sina budde bwemola abasiga bakayita kayinja naye bakayita akayinja sina budde bwemola n'abaniga maani esige kizigonzirugale nnyo but skin byonna ndabira ddala ng'osikayo omusajja oli omanyi 47 teyalina birevu kituufu
kati nze olwetunuddeko mu mmira nendabanga bitandise ommera negamba wayi kanve mu migere nero osobola bisalangako kuba image actually image eri fe gye tukola ki image gye nakomyawo gye mwantegeereramu no ngwana ekirabo mwana ekyamaanyi kitegeera tomanya never no biseera ebisinga nga banangwala kati obudde buno nze ntambula bwomu tolinawo yadde eggaali oba ki oba basajja bakusiba gwe wano ndabawo naani era ndiwo bwomu olabye ozzeewekka kati kyembuuza kati obudde buno osurvivingira ku ndongoyo na kifaananyi ekyo ekya eke obudde buno nsurvivingira ku ndongo yange okusingira ddala ekifaananyi naye ate ekifaananyi kinkubya nnyo owuyange okikooye banaye abaleero oba nga mutulaba nga mumukuba lavi musajja mumuleke kino kyagezaako tuwa kitunyumira naffe nga bafaani be era kiwali nsonga yonna emukubya kyakola si kikyamu baba nga Mayanja family bo at least ba-appreciating gwate omujjonkezi kye kiba kikubisa omusajja so ekyo tetukisupporting I think olumu nagambo ba singa nafaananamu Bebe Cool kuba yakyaliwo nate Bebe Cool naye tafaananika ate lwaki batya lwaki tafaananika ate gwe tomulaba ndowooza ye kati omufaanane olowooza oba ogenda lowooza ndowooza essebe eri etya sijja kyogerako nnyo naye kale natukako okwejjusa to that extent kati mpaamu emyezi 2 ogenda kusanga nga ameze n'amasulubu akati lavi togezangako obeera togezangako kintu kyakunoonya ku omu ku bamayanja family bano like getting connected nnyo nabo toddangako n'ofuna ekyo ekirowoozo sina gwe nali nnoonyeezaako nze omanyi lwaki sikikola mbeerayo ewaka neŋŋamba nentunuulira kale akawunti zange nga zitambula kitegeera tosobola kwefuula mbu gwe oli bize nnyo tondaba era oba ondaba abakulaba just nti omuntu sibanenya nnyo sibanenya nnyo obutanoonyaako naye nga nyinza obba mbajjukiza muganda waabwe mbakomezaawo ennaku kale ku mitima gyabwe kye batagala oba obudde buno kitegeera naye kati bwe baba nga bagezezaako okunoonya you okay with it I'm okay with it sanga oyinza olaba ankopi nga azze n'akamotoka awo n'akampa kuba nkaagala sirina wano nanjidde ku bigere tewanda akamotoka kajja kujja insha Allah kakati mu ndongo yeeno tonnaba kulowooza kintu kya kale tukuba kufunamu muyimbi nogaa nti muyimbi wati njagala nkoleko naye njagala at least nfuneyo kakolabo naye tonnaba kitunuulira nnyo ekyo okyagala kutambuza ndongoyo gwe nga ggwe nze abayimbi mwana abayimbi kale abantu abasinga tebali feya kyova olaba nasalawo nsooke nkola ebyange then tujja biraba mu maaso awo bw'oliba osambye bulungi akajja naye nga nze omuyimbi ennyo gwe njagala nti oba kati mu studio tulinako kye tukola Palaso Palaso waba agimpadde emmotoka ne waatagireeta odduka misinde noga tukole nzirukirawo kati ng'ogyeko Palaso muyimbi kyasi mulala wabikolera obulungi akwega nti oyaga ng'ogyeko eke nejjako Palaso muyimbi bwati naye at least ng'asobola obinkolera abikkolera atya kumpa kolabo no like ng'endongo ye ekunyumira era ekusikiriza naawe okwongeramu amaanyi obenga ye tewali nze njagala kuba nga nze tolina kweyagala kube tewali gwe tunuulira industry esaawa zino dansolo wadde okimanyi nti yaggwawo mu industry naye bakuba dansolo bakyali bakuba naye tebakuba oli abasajja gwe bakubanga babafana ba AK47 dansolo oyo abadde yabulawo kati nze gwenkube obudde buno gwenkuba ati gwe soyagala kuzuukusa gwewuliriza ennaali nze dansolo oyo gwenkomezaawo mu ggwanga oyagala okomyewo dansolo oyo mu ggwanga
Ataba mwagala banji nnyo nayo enaku zina abayimbi ba dansolo tebayimba dansolo bayimba ngoma. Batuyimbira instrumental. Oli nayimba ebigambo bibiri naye nga ali ku ngoma. Alinga atuwa kapera. Esi dansolo. Esi dansolo. Ngawe nabagamba nti bakira kangatisa bameketa tene bafesa bwentolo ntokalagolo bone banoma ne bagamba nti naveri ku mugabe itempaji ndi mugagwa lyato enali katujikumi mpaka nga bampise ruto yo danso gwe nakomeza okuba naye nga kati kyembuuza kati like enkwataganayo oba kale bafani bo bano kunadala ku mitimbagano jo nga TikTok okusingira ddala ekintu kino kyolimu like comment section yezo kiba kityawo soko mbuulire like enjogera yaabwe ku kino ekintu kyolimu kifaananyi kyolimu ngeri kale bo vibe yaabwe eri etyawo mu comment anti buli ajja yogera bibye olayinza okujja n'agamba gwe noonyaako Mayanja family osegera oli n'agamba gwe Lavi baganda bo genda ye baganda bo ngana alinga akulagira gende wa baganda oli nakubuza mwe balongo be yaleka egamba kibera mu comment section kisesa ate oli najja n'agamba gwe otukwatirako tukuse osegera ati comment kiji walioseza okusoma nabanga nawe butuufu kukyamudde nnyo gyoyinza okujjukira buno obudde comments kweziri nyingi kweziri nyingi waliwo doge yawandika n'agamba Lavi osaana kusasulwa bayidayo comment eyo ati Lavi osaana kusasulwa yasiima era senya yakuli kumpi yali ako kyayo osaana kusasulwa maani kyokola kyekisinga kyakabidogo oyo bamuyita oba Kamarash ku TikTok okwo yagala nti kyokola kino osaana kusaba uli anga comment ekutteko nnyo kate bwe mpuli yangu gantu yagala va mu kifaananyi ekyo anti kinkubya nnyo maani tandika ofunemuko eggaali kaserefu defense ako tova abasajja b'okunganya basajja babagaba mwana mu nzigalemu abasajja okuggala nabo olina obbanga weesobola ate nze obudde buno kati tekinnabakwabika bulungi tekinnayabika bulungi nga wenkyagala nekijja kwabika isha ala justice sigala ng'opushinga nze nkimanyi nsobola kitegeera anyways kakati Lavi nekyakimanya wala okukubuuza like okuva watandika okulabikira mu kifaananyi ekyo n'otandika okuba nga TikTok yo etambula bulungi bookings zino zijja bulungi nga kale like pesi kwe zijjira n'obungi bwazo oba like omuwendo gwazo olaba nga kiri appetizing kizzaamu amaanyi oba kikyali 50-50 waliwo ebiseera ebituuka nekimpa amaanyi nawaba ebiseera bituuka nga ndaba kibulamu naate buli wendaba nga kibulamu kimpa next okitegeera kati sigenda kugamba nti kiri 50-50 katukiteeke mu 90 kiri mu 90 kitegeeza siwabi sofa yamaani kati kitegeeza kati ebudde buno tekikyali mbeera yakugattirira nnyo ate kisusse oli nali njiri banyumaani naye saa zino okulya mbudde studio mbadde neebase wadde opoye saawa nnya mukyebase ne bakanga baloodi tolaba anyways tukyaire Lavi abantu bano beetaaga bamanye bulungi endongoyo gwe nga gwe mu tuni zo ze waakakuba namu oluyimba lugaa nti banna ate luno ddo nalukuba nalusandabula luyimba ki nina oluyimba lwetugenda okuta vidiyo olwo twagikutta olwedbaluyita gita soko tuwemu basoke bakimanye nti byaddala anti natandikisa amaloboozi ga mukulu wange Chameleone oluyimba olwo ne lutambula nnyo kyonna naluwulirako nga yangagamba
oloka sound ka yakola nabagamba tugenda kushininga paka last paka last kati ze nenga takola vi enevuze ngeri olimba eyo musajja je yatukuba yali alimba kano kalinga kali ekikiri komanda bwe yalagira bim pulira omusujja gunnumaluma pulira ngali kemandwe zagalo kunchima pulira emimwanga jinkubagana kyokka ate ne gita yine koledde sale kidongo mama sale kidongo mama olira zeno gita yange najigula mu China enendongo yange boche batamanyi nti China wamma wasuza otya abewaka gye baliye bali batya fene ndonge tukuba kufa buchanga nkunonya lero mpa ku lumonde obudde bwe bwakaseera keeko balisa obukupe vanyo muganiko mide bad boy nawe wegateko bloody kwato mukazi tanywa koko ngamba kusala ndongo boda mukatembo bolike bikoligo iwo olike bikoligo omasere kitakulunzi senyo wajita gita ya mano chimanyo soundinga mungu omugenzi tugenda gita video ochimanyi style actually omuntu omufana ndozo tane kokola byakola nchikiriza lero ochimanyi nti onflowinga ya tune eyo ne line zebigambo lyrics bigambo gire mudaddalanga eke nyini yadebwe olaga ntoche uli ya mwinti checho naye sofa kakasa naba wagiza abali ababo bajja kugamba nti oba kale nabatulaba bajja kugamba nti gundi gulabika mzee manja yaita ekyo bakyogera nnyo timaya mzee yaita yi obaye wa mama wange naye sikakasa kakati lavi kakati chimbanyagala okwongera okubuuzaamu tuddeko katono nnyo ng'ovudde wakano ga nti nzize site enkolagana ne mukadde we yasigalawo etya ne bazaddebo kale yasigala etya enkolagana teyaliyo bazadde bange bonga bo mukusookera ddala mukusooka kuba tebayagala nve waka nkugambe nali nkyali muto nnyo oba ku muntu adduse ku ssomero abadde ogwo nze nali kati obudde buno weeri oba sitiru ekyali 50-50 esawa zino weeri bintu byakyukamu nagendayo ne balaba muvubuka anyirira nembokyayo ne ku kasente ekyo abazadde kyebasinga okwagala ntawani wegendako esite nadda nga amaanyi mwegali ekitegeera kati biri byonna ne babyerabira era kati buli kyenkola mulimu esaala zaabwe kirungi ekyo kyobalaba nze nina ebisima bingi bro ebisima byo nina bingi ate ng'ojja kukikuba saawa yonna kati n'ekirala bw'ava omukadde teatandika ate kukulanga omwana wange ate yabuze ebiki ebyo embeera eyo kale teyaliwokko embeera teyaliwo nze nali muteekako akasimu ne mugamba mami ndyoke bw'ayomba ennyo ng'amuggyako naye nga mpisaawo ennaku bbiri ne muteekako akasimu mami ndi fine bannange emboozi eno abagiraba naddala abayimbi abatandika obutandisi n'abatali bayimbi njaga tufunemuko ekyokuyiga kuba Lavi bw'atunyonyodde embeera nayo nga bwe yatandika bwe yayingira esite yalinda kale buli omu alina story nge gyayingira esite but this thing kirala mukko anyways Lavi kati tuddeyoko ewa Atini kati oluvannyuma nnyo kati nkatuba kati buno obudde kiri bubi Atini ono toddangamu munoonyaako n'ogaya endongo yaffe eri gye twali endongo kiwaani ki siddangamu bulaadi kuba kati wagita n'ogamba oba yagitu tolina wali ogiwulidde wonna sirina kitegeeza yagitereka buteresi yagiteeka kuwola ayinza okuba yabiyiwa kati bubaka ki bw'oyinza okuwa omuvubuka ali eyo kale nga naye ayita mu mbeera nga gye wayitamu era n'obubaka bw'oyinza okuwa upcoming asuubira okujja mu ndongo naye nga naye embeera nfu nnyo ekisinga mu byonna kwekiririzaamu nti gweosobola kuba ekintu gwakifuula okuba ekyangu naye nga teri kyangu naye gwe gwalina okifuula nti kyangu abasigadde bakulabireko olina okubeera example ate ennungi alright kakati Lavi n'ekirala ekiddirira ekisemba
ku TikTok wano otekola ku live TikToks nobeera koko ne bafani tojikola nga yedi sinakola yo live ate abantu bajinsaba lwaki tobakolera yo live ebyange bya process ebyange bya process so far ina management yonna ninamu ka management yao lwaki okayitaka ngate management ekumanaging obudde buno lwaki ninamu kale ninamu management swat crew management yabayimbi bangi oba managinga goka managinga nzenzeka gwaliyo weka era nga agikulira mukyala ekola bulungi kintu kitambula kiddako kiragenda kugera linnya lye naye nga ye manager ate nga mayimbi kasitogana okwogera linnya manager wate nga mukyala mbambitegeera zenga journalist mbambitegeera mbitegeera otya mbitegeera nti endongo etambula alright Lavi unayo kyonna kyoyagala okugamba abawagizi nga tetunaba kukuta abawagizi bange jasi njagala bebaza mwebale kumpagira kyemukola kyekisinga mwongere kumpagira gye mukoma okumpagira nange nyongera mu bongezi tebongere n'okwagala music w'omugenzi n'owange okitegeera YouTube channel yange genda bugenzi ku YouTube otekemu Lavi 256 erinnya Lavi liri LAVI sizibu letanya otekeko ka 256 kateri baida katono nnyo erinnya Lavi uli jja ku kyokweyita Lavi erinnya eryo kyali wange yali ntuma maani yava obibana akutuma nti zenga sinayingira music industry kuva dda nali mubi nga ndi hasola kati nga dogo oyo mwana jukira ye yali mukuluko kunze naye nga nze agenda n'enjiriba nendeeta bye tunaalya kati yampa erinnya eryo ati mwana okimanyi gwe Lavi konze kitegeeza omwana omuto alina omutima gw'empologoma yogamba oyeye konze onsudi oba byaddala ati gwe Lavi kuva n'olaba erinnya nerikwata nawe n'olulya nga likukutteko n'olifiiri nedda wanga lyakabi ate linnyumira nganzi kati abakulaba n'abawagizi obasuubire ekyomwaka guno 2025 basuubire endongo yokka okuba ndongo paka kuwulira bubi era n'ababuukinga musajja mwangu okufuna ndi mwangu nnyo wafuna ab'ebivulu otera ofatamu ebuvuluvulu obwo like concert sinogenda n'oyimba mbubeerako nnyo bubeerako nnyo ne banfuwayo ne kumajja alaali kyekisinga ekyo wetowulira nti mpunya bulungi otuusewo nga sita no bling byonna kwegamba kati tosobola bbeera eyo nga tokafunamu ate nobanga olabika nganze okay Lavi abadde batulaba tubadde ku Brown Skin Events subscribinga likinga commentinga sharinga munaye buliwo kikola ekyo oba towamanyi okwongera okufunira ebyakabi ebinyuma n'ebisesa amanya badde Hashim MC Lavi 256 AK47